Late night love onako olwaleero atwasazeewo ate atunonye ku baana aba boda tubayita baana ffe abamu lwaki tubayita bante tumanyi omukwano buli omu agunyumya bulwe w'olinnyo wa boda nga yakunyumirizza by'amanyi ku mukwano w'ogwa akuwa boda nga te yalina omukwano mungi ogamba kaŋŋende n'ono ate w'osanga eyagukoowa naye ogamba ate kati kambiveeko tulina ababoda bangi tulina Teete mu paaka atwasazeewo ate tunyumyemu nabo tugenda kunyumya emboozi era vibe ndala nnyo asi eno enzikakka musanyusa okulaba kale nnyabo eri nyanze kansala Semyaro Roni nga ndi muvuzi wa boda boda wano mu paaka na Teete era nga ndi mukulembeze oyina empeta oli mufumbo ya Nansamba gyali ewaka nasalawo ebya laavu n'esooka n'embyesonyiwa eby'ebbali n'ensigaza Nansamba yekka yafumbe waka wanje sisuubira mugattako kubanga nalonda nze wange ngenda mugattako ani njagala okwepiica nga nkyusaamu totumanyi fe aba boda tukyusakyusaamu nesobola okukyusa obulamu naye akyuseemu anfaanane birungi ki ebiri mu kubanga olina bangi ebirungi ebirimu ekisookera ddala omukazi takujoogajoga oba oyinayo omulala ennyabo ekyokubiri kankireko ekyo nkomya tulina bangi tutegetegera amannya gaabwe tutegedde mannya amannya nze Kawukiddiriisa nvuga boda boda mu paaka na Teete ndi myaka 3 abakazi abakonyako amabeere oba ovuga ogula nga kutte mu kiwatu nawe ne weesikamu mutuufu bwena olaba nga badde agende wakaliga ngo yekyamya kubu mu moteero nga naye akkiriza kutandika muti omukkirizamu tubeera ne ssente ennyabo tuba nazo tutandikirawo nga tukomyewo saba assalaamu alaykum waalaikum salaamu musawo mwekuyise weekiriisa umuye ntwala bulala abasaabaze obalaba tetulinaawo tuli mu pereketya kiseera kino ekyassawo muweewummuzaako nobeera nga tokwana bakazi nange ngendera ku kya kansala omukyala nasigaze omu namatovu Immaculate omwana ow'engabi oyo afumbira yekka ate nge gye tuli mu swawumu muno mwana muwala Aisha oyo simugattako saagala mugattako onofuna ssente ku luhani eragira bana onooguma n'oyo ku luhani eno eragira bana niye kansigaze namatovu oyo yekka omu bw'ati sisobola mwongerako ndi ku kya kansala oli sigatta ku namatovu mulinomu simugattako bodera wenkavuga gwe wonkonyako ebbeere lyonkoma liwulira mu mugongo azire ewaka nga mpeewo etaliri eryo ery'omugongo siryagala amanya agange nze Kizito Putone Ashirafu. Waalaikum salaam. Bulungi nnyo sigifunyemu buzibu gyali afumba bana bokka bonna bana eddiini yakiragira nenkyegezaamu nagenda olaba nga nkisobola teri kye simanyi maama omukwano gugenderamu oyo aba agutegedde gw'ofunye ennyabo omukwano gwa ngeri nnyingi buli omu agumanya lulwe nze ngumanyi bulala noono bulala n'omukulu oli bulala n'omukulu oli bulala kati nze nategeera gwe nnina namatovu Aisha kansala wasalawo otya mbakyala abangi n'okumulimu gw'okola ogamba nsazeewo omukyalo n'afumbire ekyamazima okulonda Nansamba ntambudde mbakyala naye nensalawo mpumule kakati nempulira Nansamba bwe ŋŋenze nga noonyereza nendaba nga ate Nansamba yasinga bali bonna kwe kusigaza Nansamba era nensalawo okulonda Nansamba ate nagenda okulaba nga temuliimu nnyo makulu mu bakyala abangi temuliimu nnyo bakulu ate ababodaboda tulina obuzibu bwa mulundi gumu kubanga bwe tubanga tuli wano olina kuwata mu kiwato olina nakonyako ebbeere olina kolako ki kati feeling zonna ozimalamu naye Nansamba byonna yabimalako kati ali nagumira ebizibu byange byonna n'olw'ensonga eyo kanjira nguma ne Nansamba ate agumidde ebizibu byange olemedde kuba empeta tuli wana banoonya beeramu omukwano ngumanyi bwange bwonkwata obulungi mbajja gukulaga mu bujjuvu bwe nkwata akolabe
kati ampulira nkyuse nnyo enkyuka kiki ebikola omukwano simanyi nange naye bwonkwatako mpulira nga nkyuka mu mbeera mpozi nga onkubye erubi naye bwonkwatako mu mbeera booti bampulira anti kati embeera erina bwenkyusa mpulira nkyuse mubiri gwange gweyagadde anti era kwatemu obulungi olabe akale tugenda kwogerako kumukwana nnyo abakyala b'abandi njagala kukuti ogenda okola abakyala b'abandi balina obuzibu bumu tubale tuli babakwana bye batusika eryo ne tubakwana omutwalako oli mumuvuga mufo ky'okukwata eno yenyweze asembeera kukwata mu kiwato kati mbutuufu naffe ne tusikirizibwa naye nga tetwali bikoze ennyabo njagala kuleka ogenda okole kubanga ndaba bakuyita before nga tonaba kugenda abavubuka abato okusalawo n'obeera n'omubeezi w'omu addala abakola omulimu guno obuzibu abawala batukola nnyo ebyekiyayo ensonga lwaki tulwawo okusalawo tuli batuufu nnyo omusajja omutuufu omulabira ku omusajja omutuufu omulabira muneeyisa gye yeeyisa ennyabo omusajja omutuufu alina okuba nga akuwa ku ssente ewaka ng'aleka akameeza n'obuvunaanyizibwa muli mu courtship odating a girlfriend boyfriend okakasa atya nti yoyo omusajja kiba kizibu wakumala kwetegereza bbanga kyekizibu ekiriwo ne bwopapa yensonga lwaki ze nagaana okuwasa nkyabyanza nyabo ne mu mukwano mulimu okubyanza kubaamu nyabo tobimanyi naawe wano tubyanza mu bodaboda n'otwala owamuno n'akunyiigira ne mukwano osobola obyanza owakyaliwo ne mudda mu kwegoba bakyabyanza ne mu mukwano kale nkutadde kansala sembera wano kakale nkomyewo ebintu by'omukwano bino omuntu okusalawo n'agamba nti kati ono ye mukyala wange kitwala kyerimu abavubuka tewali kyamaanyi nnyo kyekitwala jasito gwe kiva kwesiga ku munno gw'oyagala naye n'akwesiga enjagala gy'akwagalamu tewabaawo kyamaanyi nnyo kubeera omuyaaye asigala muyaaye gwe n'omumatiza eby'ekituufu era asobola osigalayo mu by'ekiyaaye bye namwe ababoda mulumu ati babamenya emitima ne mulumibwa nnyo nno nnyo endala abasajja mulumu naddala ffe abavubuka kisukka abaana abawala batutiizinganye ngeri gyetukola guno omulimu gwa booda baba balowooza buli gwotwala ng'akusemberedde okumpi eno omulinamu engeri ng'ate ne bwogamba omusaabaze eyongera eri emabega takkiriza mbwene emabega abajja kugwa bateyeekutte bulungi naye ne tukitwalirawo olw'ekyo naye nga tetukirinamu buzibu eba bituleetera abakyala twajja tetulina experience nze natandika okuvuga booda nga neetasaagala na muntu anninaane naye emyaka gye naagamala mu booda saagala ate kaakati neeroboza awamabeere agayiika kuno saagala njagala liri lyennyini era mbeera wano nnondamu ne ŋŋamba maama jangu gwe ow'ettutu ngoberera nnyo sayizi okusinziira ku myaka maama saagala nkulimbe kansala abaana bano abato abakyayiri abato eri mu bintu by'omukwano olina bamatiza otya okusalawo okubeera n'omuntu omu nga ggwe ekyamazima bodaboda njivugidde emyaka 20 guno gwa 24 naye nange nalinga abo naye nagenda okulaba ekyamazima buli lwoyitiriza okwanakwana okukola otya tolina byofunamu naye nze bodaboda okuva lwe nasalawo nennonda kubanga nina abaana abawerako naye okuva linasalawo nensalawo nti nkambere nenansamba obulamu bwange bukyuse nguze poloti zange nzirina nina poloti nga 5 mu bodaboda nina abaana bange mbawerera mu bodaboda nguze mmotoka mbiguze mu bodaboda naye nakati era nkyavuga bodaboda kwegamba kusalawo buli lwobeera n'abakyala abangi abawerako ospendinga nnyo kakati kwe kusalawo mbeere n'omukyalo omu ate ndaba nze tata wange teyampeerera nnyo kiri awo naye nze mperedde kuba muwala wange omukulu yamaze senior 6 naye ng'era naye muweredde mu bodaboda nina abaana balinga 8 abali mu bisulo bonna nga mbaweredde muki mu bodaboda bodaboda mulimu era tewali mulimu gusinga bodaboda kubaamu ssente naye ekitulemesezza ffe aba bodaboda obutafuna mu mulimu gwaffe kiri ekintu kimu ekintu ekyo tetumanyi kutereka buli ze tufuna tuzirya n'osanga oli omuwala atwalazize oli n'atwalaze bambi ogenda okudda ewaka nga tolinamu yadde omutwalo omulimu gwa bodaboda gwonnyuka nagwo ng'olina emitwalo 6, 7, 8 olunaku olwo kati mulimu ki gwe mba ngenda okukola gunsasule bwe gutyo n'olw'ensonga eyo nsaba bavubuka bannange
aba boda bannange basooke balabe nti sente mmeka zenkoze gwe ekyoba okola kwata ekitabo n'ekikumi ky'olidde kiwandiike bw'ona okiwandiika ojja kutuuka ewaka obale ogambe nti wiiki nkoze sente mmeka omwezi nkoze sente mmeka ate kyensaba kiri kimu baganda bange aba boda babeere ne accountability bw'onoofuna accountability bwe banaabeera ne accountability ekyamazima bajja kulaba tenge obulamu bwabwe bukyuse accountability ejjira mu kusalawo nobeera n'omubeezi omu era kasooka kole nali mutono naye kati obulamu bwange bwakyuka embeera zange njokyayo ekitwalo kati ate nansamba ali ekimwe nakikuwa nanswalira wagabi nansamba wanje omutwalo nansamba ali nansamba era gwa mutwalo kati ngukuwe gwa nansamba ate kati gwe bwenkulaba tewenkana nansamba kati gwe ngukuwe ngani Are you proud of your woman atugambye okumpanza omutwalo gwa mukyala we tulina byakuyiga kyesaawa zino olw'ensonga nti abavubuka tulemeddwa osalawo naye atugambye nti womusalawo ebintu bingi bikyuka okulaakulana mu bintu kituufu okukulaakulana era kisoboka nga bwagambye naye ne bw'okolera waliwo abali ku kkubo nga babyanza bubyanza ne waliwo ne bano abali mu paaka nga bamasiteegi naye nze omulimu gwange sigufunyeemu buzibu nkeera ku makya nenzija wano nga bwonsanze maama nennongo nga bw'ogirengera ennyirira muto gw'abakyala lwakubona agituddeko emabega terina buzibu era nkeera nenjija nenjirongoosa nenjiteekawo wano nentandika okweroboza maama neeroboza yadde ku kkubo buli muntu gwasanze gwatwala naye nze neeroboza abakazi banene bakulu ku piki yange atuulako maama era nga bw'omusajja oli bwagambye nti nansamba gwafiirako nange gwe sikutwala naye bannange balate banjelevuze maama gwe sikutwala nange nnondamu sayizi gye ndaba nti ku piki yange etuulako n'enywera n'enkola y'ebbeere eriri ennaggambye liriri erifunyita ye maama naye tantwala ze ndabye ngenda kwevuga kale ama tukyanyumyamu ebintu by'omukwano bino bizibu nnyo biki ebintu ebisinga otawanya abavubuka mu mukwano esinga otawanya amaka mu mukwano essimu zitabula nnyo essimu etabula nnyo buli wobeera n'omukyala ewaka n'olulunkano okwata essimu ye ng'evuze oba owulidde akameseji akajjako n'olulunkano okakebere awo obuzibu buva oba eyiye eri awo nyinza okujja n'essimu yange eva ku kaboda kange kakali wali essimu yange negiwumuzawo ku mmeeza n'agibakira agikwate akameseji kayinza okujja awo bwe buzibu kati meseji ng'evuddewa ate kati meseji kayinza okujja kati buladi wange ono tuyinza okuba tuna pulogulaamu nampeereza akameseji y'omukazi olukawulira ayinza otutandikirawo bakazi bo bakuweereza meseji oba essimu evuze oluusi ani n'owuli tekuli linnya agamba mukazi waakuba nogamba mukazi wange owaawa okwesiga kwetaaga okwesigaŋŋana mu maka naye nze munnaye namatovu mwesiga kyemanyi naye aneesiga semuyinaako tabbu ogereko ku bwesigwa mu mukwano ne mu bufumbo obwesigwa by'omukwano ne mu bufumbo nze maama sijja kubuwa nnyo adive sijja kubuteekako nnyo nsonga okuba olw'ensonga nze ndi wakatambula nyina mukazi wange nyina n'omwana omu naye waka si ku mulimu gyendi obwesigo gambye okwesigaŋŋana omukyala kisoboka kubeera ne bakitaffe ogenda okubuulira nti abaana buli lukya basiiba babaleeta saagala basajja bakulimbye nti yeesiga omukyala omu nze mbeera wano tukakati eno tuli ku mirimu naye ate era bwodde ewaka ziri ensonga ziba za waka nze maama sijja kulima nti naawummudde sinnawummula era kiina nsonga gye ŋŋamba nti nze nafunye nentawakkala nenfuna ono era bwe nkutwala nonyinyonyola mulimu betutwala abaana bawala nga talina ssente naye ng'asaanye omutwale w'omutwala atuuke n'otuusayo n'akugamba ssente zibulako naye nkutunuulidde toli mubi yadde bana bagamba nti omulimu gwammwe muba munnyogoga amatu kyekitukwambaza erementi mbu tunnyogoga amatu ne tubagambye nti tunnyogoga amatu ne naffe tetusinga batakisi abo emitwe giba bagisobodde yenno guba mulamba omutwe nga gunnyogoga naye ffe gaba matu gokka naye bo bannyogoka n'omutwe kati omuwala waaba talina ssente nga zibulako omuzannyo guggwa gutya essente nga zibulako
era maama okunnyonnyolegana tekubula byebyo byowulira nti ababooda batugamba tukola ssente ne tugene essene ne zitatuuka bwebwo obuzibu bwe tusanga ssente abaana ziba zibulako n'akunnyonnyola ensonga naawe n'ogitunulamu n'olaba ng'osobola okugiggusa ensonga n'ogiggusa oluusi obanga ebintu bikoledde ne mweyongera we bitakolera ne mukomaawo basajja bannange saagala mbalimbe nimbye sirimbye ebintu bwe binyuma ne byeyongera nga muddamu muvugira bwerere boolaba najja ku stage n'ogamba nti oyo ajja wange n'otula ng'ogamba oyo ne banaakola batya oyo wange nze muvuga oli otya owasola pano oyo omwami talina nviiri kale twogereko ku bintu bino ebyokukwana bakaabakyala bakaabasajja mukwana nnyo abakazi b'abandi bakyala b'abendi maama bakyala b'abendi tolimbye ate ababooda tulina omuze ogwo ate ne guno omuze nti munnange atutte omusaabaze maama w'abaana najjira mu budde obwo manyi muni abakazi bano emitima gyabwe miyabayaba egy'abakyala kuba ffe tuliwo kubalimba munnange ayinza okuba zze mukyala we nga taliiwo naye nga gw'okimanyi agenze wala n'omugamba tuula awo olugiro n'omunnyonnyola omusana gukwokya tutuleko wali eri nga ono munnange ennyo ng'omunnyonnyola ajja kujja era bw'omunnyonnyola naawe obimanyi tebakunnyonnyola gwe mugambe emitima gyabwe miyabayaba mubalimba biki era tewaba byamaanyi nnyo omukazi naawe weemanyi obulamu bwo nga watandikidde ku kansala akuweeyo omutwalo namuvuddeko wagoogeddeko era kansala kitegeeza bakuba na mutwalo nga sigwa nansamba kitegeeza booda ye obadde wagituulangako buli nnaku njagala kansala kubanga omutwalo nansamba teyaguliiko osegeera ekisookera ddala abakyala mwagala lifuti ku nsi eno jankutwaleko ng'obuukira kuyisa nawo nenkutwala ali ku buumu oteero akacyayi kati nga nze simanyi gyenda kati tulagenze ngenda Busega no ngenda Kibuye kati ate nviirako ntya ku buumu oteero kyogamba nze wenkugamba nkutwaleko nze mba mbadde endagawa newemba tosanze ku siteegi gamba bigambo ki bano abakazi oba diverting obwongo ebigambo tubannyonnyola maama ffe tuli bavubuka ebigambo tulina bingi ate twajja ne tufuna omukisa omanye amaanyi g'omusajja nsawo ya ssenti buli wookola akasente ne kakubeera mu nsawo ebigambo tebiyinza kukubula maama nabwe ne bongamba awo nkunnyonnyolera tinnyonnyolamu senga oba onneetaaze nakwetaaze maama kati nkunnyonnyolemu nga okoma wamma kati tugeze nkusanze nkoma tubeera wampozi katwe ogenda katwe ngenda kutwalirawo 15,000 maama nyina 3,000 oyina 3,000 jamu mungi ate peki bagikwata sirina reflector kankole nnya kokole nnya maama obudde buno yongerako nusu 10 nyamba bambize nnyina ye ng'onyiridde oyina omulenzi katutandikirawo katukobyewo tovaawo